Yes, webale kubanga okyagoberera Red Zone TV amachago lunaku olwaleero leero njagadde ntandike ne update zino ate nga bwe tugenda okubanga tukuwa press conference egenda okubeera Makerere Kavule ogenda kubanga ogiwulira ku kitebe kya National Unity Platform ekimanyiddwa nga Makerere Kavule ogenda kubanga owulira updates zonna amawulire gonna gagenda kubanga kutuukako olunaku olwaleero ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokusatu omwaka tuli mu 2024 kakati amawulire gonna agatambudde olunaku lwajjo mwagawulidde bulungi nnyo era ekifaananyi ky'omukulu ekyo nga bw'okiraba ku screen yo ge mawulire genjagala mbeere nga ntandikirako ebbaluwa eyo eyafulumye twagikusomedde mwagiwulidde mu mawulire gaffe gegamu ge twasembezaayo olunaku lwajjo ate nkakasa ne ku mitimbagano byatambudde nnyo muteekwa okuba nga mwabimanye mwabitegedde muteekwa okuba nga mubimanyi byonna ebyadde bigenda mu maaso kakati bw'oba tonaba kubanga osubscribinga anyongera okusaba nyongera okujjukiza kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate ne kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna agamu ku mawulire genjagala okuwa agali mu nkuubo mbu omukulu alabika aganye okustepinga down nkugambya gali mu nkuubo omukulu alabika nga aganye okustepinga down ngenda gakuwa gonna mbujjuvu naye nga nkyaganoonyerezaako ndabe obutuufu bwago wabula njagadde ku updates zino obeere ng'ozimanya nina ebigambo byabamu ku bakulu mu by'obufuzi mu kibiina ekya National Unity Platform omuli ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini ebigambo bino yabyogerako emabega era ebigambo bino ngenda bikuwa obiwulirize bulungi nnyo otegeere ensonga nga bwe zitambula omukulu azzenga amanyiddwa abantu babadde nga bamumanyi alya mu lulime ne mu luzise nina n'ebigambo bya Mubaraka Munyagwa ebyo nkakasa nabyo mubadde mubiwulira ngenda kuwa amaloboozi ogenda gawulira waliwo n'abali mu diaspora amaloboozi gonna ngenda gakuwa gawulire kantandike n'eddoboozi lya president owulire ebigambo byayogera ku Mathias Mpuuga ayinza okuba yali teyayogera linnya naye nga bwe yali y'omu ku babaka be yali ategeeza bazze balya ssente zino ndowooza ebadde manduso naye nga omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ng'abamanyi nti mulya ssente y'ekibi kati wuliriza. You remember that in the past supplementary budget last year of 77 billion, members of parliament were each bribed with 40 million shillings. Many of them denied it, but yes, some of them actually spoke the truth that they were given that money. This time they are giving every member of parliament 100 million shillings as a bribe to pass that supplementary. Let me repeat it for clarity. This time the regime is bribing every member of parliament with 100 million shillings of taxpayers' money in order to pass the supplementary budget. Now imagine 55 billion shillings just going out to members of parliament as a bribe. I want to use this opportunity to warn our members of parliament that we know about this and we have broken the news to the population. I have said it many times and I'm saying it today that I will always tell the truth and I will not defend or protect anybody that gets involved in this grand theft. With that state of affairs, with the way our taxpayers' money is used. Now you know, ladies and gentlemen, why our roads are in such a bad state. Okitegedde agambye ebigambo bino nja kubanga nkuwa ne date we yabyogerera zaali ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwali gwa Desemba omwaka gwa 2023 waliwo akafaananyi ke twakuba ku lunaku olwo nalibadde nkakuwa naye nkyakanoonyeza we nakatereka sinnakalaba. Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu banazzenga abamanyi era abadde amanyi ekigenda mu maaso abadde amanyi bye bakola abadde amanyi bye boogera abadde akimanyi nti ssente bazirya era eyo statement yagikola nkugambye ng'ennaku z'omwezi 12 mwezi gwali gwa Desemba omwaka oguwedde 2023 yategeeza sigenda kuzibira muntu yenna ne waba mukwano gwange atya kasita abanga alya ssente y'omwe w'omusolo nga ssente ya nguzi. Obukadde 10 bwe bawa ababaka ba parliament abamu ne bakkiriza abamu ne basirika ebyo byonna azzenga abimanyi wabula njagala nkuwe n'ebigambo by'omukyalo nabyo mubijjukira. Nze jjajja Nuupu naye amanya gange ge bantuma nze Maria Nankya Mukama yanyongerako erya Maria Stockwell ndi mukyala mufumbo. Mutabani ntunuulira nze munnange bw'oleeta amasayansi Mpuuga tujja kukwatagana kigwo
nze saagala mwana wankwe, saagala mwana wankwe, ebigojja biraba era ojja oyambadde ovulo. Masayansi Mpuuga ffe situkyayagala abantu batulyamu nkwe, tubakooye tukooye, tuli wano tutawana n'abantu ate nga be bajja okusooka kunyonyi okujja okusugumbiza emirembe ng'emirembe gizeewo. Masayansi Mpuuga toleeta, olina abantu bangi, leeta abaana abalala b'otannaleeta. Okitegedde, omanyi Abaganda bagamba ewali omukka tewapula muliro, ate n'olugero olulala olutukira ku nsonga eno nti abangi we basonga wekyabikira. Naye njagala okukiralifyinga ensonga eno abamu baabifunye bubi. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulembera ekibiina ekya National Unity Platform era decision zonna we ziba zibeerawo atazikola ng'omuntu, wadde abantu abasinga balowooza nti ye decision yagikoze ng'omuntu. Ekibiina ekya National Unity Platform kiyina ekitebe, kiyina offices, buli mukulembeze mu kibiina ekyo alina office ye era batuula, meeting zituula, era ne kino meeting yatuula ku lunaku olwokusatu nga bwe nkugambye zaali nga 27 zaali nga 27 ku lunaku olwokusatu meeting yatuula neemala olunaku lulamba nga bakyakwasaganya ensonga eno, ate ng'abantu bangi mu politics bazze bakomplaininga nnyo ku mwami Mpuuga, Abedi Mwanika ne bannabyabufuzi abalala. Ninawo wano ne Mubaraka Munyagwa akameseji kano nako kankabawe kyemmanyi mukajjukira mwabiwulira ebigambo bino. Mubaraka Munyagwa nga naye alina kyayogera ku Honorable Mathias Mpuuga nsamba uliriza. nga sinaimwe bengenda okusembyayo ekigenda okusuula Mpuuga ne banne malala okwejavaana, okwetiriboosa, okukiringa ne ba big boys baanita, ne mwenaanika mu ngato za big boys baanita ate nga temuzijaamu byebigenda obasuula. Nalabyo oyogera mbu twamufuula jobless. Mukulu Mpuuga okugwa mu byobufuzi kuli nnomo. President Museveni gwokitiza naye mu kyama mu kalulu k'ekinana yagwa obwemupi. Okitegedde, gwatinkiza naye mu kyama. Kakati embeera yeeyo naye amawulire g'ensembi y'okubanga nfuna galaga mbu omukulu alabika ayagala Ghana ayina ttiimu y'abamu ku babaka abamu, ate nga byonna tugenda ogenda bifuna. Naye ng'oluva wano njagala osigaliko ku Red Zone TV, tugenda kubanga tukuwa waliwo press conference egenda okubanga egenda mu maaso ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule, era ezo ensonga zino ndowooza katusuubire ziyinza okuba ezimu ku ezo ezigenda okubeera nga zoogerwako. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okubanga waali era ayinza okubaako kyayogera. Sigambye nti waali, sigambye nti agenda kwogera, wabula ngambye ayinza okubeera nga waali, ayinza okubaako kyayogera ku nsonga zino. Gwe keepinga batoniyo ng'eri ku Red Zone TV, kwata ku kide ekyo kyolaba, osubscribinge ku channel eno, okwate ne kade ka notification obere nga tomissinga nsonga yonna. Genda ate mu comment section teekamu obubaka otubulire gwe ensonga oziraba otya, eggulire lino lyakusanze litya era lyakulese litya, lyakusanyusizza oba teryakusanyusizza. Byonna genda mu comment section biteekemu obere otambula naffe ebbanga lyonna tugenda kubanga ate tukutuusako amawulire ate olunaku olwaleero obutakoowa.